Aleni apiye yakazibwako erya Nakamatte ali mu maziga na kusoberwa oluvannyuma lw'ebintu bye ebyajjiridde mu muliro ogwakutte enkambi y'abasirikale ba poliisi ne gusaanyaawo ennyumba eziwerera ddala 5 ku kitebe kya poliisi Ntinda mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Now you see my car restaurant. Now where am I going to get money? Currently my children are at home here. They have chased them. They are not even having school fees. Where am I going to begin with my children? I have nowhere to begin with my children. Even you can also see. Ekikeesezza olwaleero enkambi yaffe eya Ntinda yakutte omuliro ssaawa nga 3 ng'egenda kuwera 4 ogw'ekiro. Ebintu bye tubaliramu obukadde bwa ssente biwayidde. Lydia Kyomuhangi mukyala w'omu ku basirikale naye asangiddwa mu maziga enkya ya leero ng'agezaako okutaakiriza ebyo ebyawonyeewo mu muliro guno ogwakutte ku ssaawa nga 3 ez'ekiro. Munda kati nange nga bw'omanyi ekitengo kiri nkutte akaana nkakasukidde omukozi wabweru kati bwe nkakasuse njiyayiya nveeyo okufuluma nange noonya mwana naye nga sikola ki nga n'omukozi yamuwadde muntu mulala buli omukaala adduka bibye olaba balala botabayidde nze nenzira kusapula eno nga bw'ogiraba mbukusaba omwana mufulumiza taliiko ovolo nga bwe kabadde badde tekyokukabikana mukama Moses Wagulo atwala poliisi y'Entinda ne Charles Mulayi baliko bye batubuulidde ku muliro guno era nga ye Charles Mulayi empapula ze ez'obuyigirize okuli eza siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga tezaalutonze wamu n'ensimbi ze eziwerera ddala emitwalo 30 ezaafuuse evvu we twogerera. I lost it was 300,000 plus my documents senior 4 senior 6 and the courses I did. Everything. Zendi mukazi mnakuze sindo wetandikira zendi ngangala ike single parent wano. Isento babuto binamana bange. Mama ngeze police officer na ete bana bamuwa musala. Wadde omuliro guno tegwasobodde kutuuka ku ofiisi za poliisi eno waliwo akamu ku buyumba buno omubadde muterekebwa fayiro z'emisango gya poliisi y'ebidduka ezaayidde era omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirirano Patrick Onyango aliko byannyonnyola ku muliro guno. Gye badde batereka files enkadde eya traffic eyo waliwo files eziyidde oba waliwo ebimu ebinoneddwa waliwo number plates 10 ebadde nga exhibits mu store eyo naye enoneddwa oba eyidde. Onyanga akakasizza nti ebyakafunikawo ku kunoonyereza kwe baakakola biraga nti omuliro guno gwavudde ku mwana eyabaddayo kyakasasiro mu kiro ekyo. Wa myaka 9 omulenzi abadde ali okuyokya ebisaasiro. Okuyokya ebisaasiro bino ndowooza omuliro ne gumulema negenda nekwata ennyumba gye tuyita self-help project gye twezimbira. Tukyagenda maaso n'okukola okunoonyereza tukakase omuliro guvudde ku ki. Eno lipoota esoose yentuufu ba waliwo ekirala. Tutandise okulaba nti tunoonya ebifo abasirikale baffe bano bayinza okubeera ekirala okubafunira ebintu gye bayinza okutandikiramu obulamu n'okubawa uniform empya n'engaata empya batandike okukola ki okukola emirimu. Naye twagala kukubiriza abasirikale baffe n'abantu ababeera mu kampi zaffe nti mumanyi ebifo gye mubeera we are congested kati temukkiriza abaana n'okuzanyisa omuliro. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Gambuuze. Mu ngeri y'emu abatuuze